Tuze kwogera ku Gwanga mujje ekivule kyaliwo. Kati engeri emu ey'okulwanyisa ebisiyaga mu ggwanga muno kwe kugoba ebivulu ebimu abasiyazi bye bakozesa ate okuba nga ba-initiatinga oba okuba nga batumbula ebisiyaga mu ggwanga. Nga ekivulu ekimu ekyawedde kyekya Gwanga mujje, ekivulu ekirala ekinaatera okuba nga kijja mu maaso awo abasiyazi kye bakozesa kyekya nyegenyege. Okitegera? Nyegenyege si ssanyu bino bye babagamba, baba bali batumbula bisiyaga. Kakati mu Gwanga mujje ekivulu ekyali kigenda mu maaso, Kamiliyoni yavuddeyo n'akiisinga muganda we mu maaso g'abantu, mu maaso ga kamera, ng'ensi yonna eraba. Kakati n'oba oli musiru okwenkanawa n'oba nga totegeera, ekyo kyokka kikumala okulaga lwaki Gwanga mujje yategekeddwa. Ekyo kyokka kikumala okutegeera ekyabadde emabega wa kino ekivulu. Nfakiti mu kusooka Katonda yayamba enkuba n'ebyonoona, mwe ne mugamba owa bboda bwe yakuba mulogo nnyo, nedda Katonda yayamba. Kakati ku luno ne kibeerawo, Katonda n'abaleka mulabe kiki ekyabadde emabega wa Gwanga mujje. Ndowooza munna mwakirabye. Kwekiisinga, baabalaze identity yaabwe, baabalaze ki kye bali, baabalaze ki kye bakkiririzaamu. Kubanga tosobola kukwata muganda wo nga musajja n'otandika omukiisinga mu info. Nina mmwe abagenda mu bivulu mbasaasira, bane temumala gagenda mu bintu bye mutategeera. Temumala. In fact, luli enkuba yatonya ne bagamba naye ekivulu kimusaazaako ataddemu ssente nnyingi. Gumanyi ssente zaali zizze, gumanyi ssente ziri mu basiyazi okubanga bateeka ssente mu kisiyaga. Ssente mpitirivu nnyo. Kati njaga mubeere careful. Kano ke kaseera buli muntu agenda kugyayo kalaze entuufu. Kano ke kaseera buli muntu agenda kudda ku sayidi ye, buli omu agenda kulaga kiki kyali. Kakati baakulaze, gwomanyi abo abantu folo gye balina, omanyi folo Kamiliyoni gy'alina ne muganda we. Kakati abantu ababakkiririzaamu kasita babalaba nga bakola ekintu ekityo, kitegeeza kiba kiri nnomu. Ekyo kyokka kye baakoze, kubanga bo kye bafa enewava ssente, abazungu abateeka ssente mu kisiyazi baagala results, baagala obalage kiki ky'okoze ku ssente ze bakuwadde. Kakati kavidiyo ako bwe kalabika nga beekiisinga, abazungu bali ne bakalaba, tebatala na kubuuza accountability. Ssente ze baba bakuwadde kitegeeza zikoze omulimu, kubanga balabyeko ekyo kye baagala. Kakati oli yabadde alina okikola, accountability esobole okuba nga erabika. Ekitegere, accountability eveeyo. Kakati bane tubeere beegendereza, tubeere beegendereza n'ebivulu, tubeere beegendereza n'ebivulu. Bagenda kukola buli method yonna esobola okuba nga ekuyingiza ekisiyaga. Buli kyetaagiso kikola bajja kikola. Oba bayita mu music industry bajja kuyitayo, oba bayita mu masomero bajja yitayo, oba bayita mu kanisa bajja yitamu. But they have to make sure ekisiyaga kigenda mu maaso mu nsi yonna. Kati nalaba abantu nga balwana na bulwanyi okuyingira mu Gwanga mujje, tebamanyi lwaki yakiyita na Gwanga mujje. Do you know why he called that concert Gwanga mujje? Lwaki Kamiliyoni ekiyita Gwanga mujje? Ewa abayita mujje wa yekola ki? Ebintu ebimu birina hidden meanings. Omuntu akola bukozi ekintu naye nga emabega waakyo waliwo ekikyekweseemu, ng'emabega waakyo waliwo ekikirimu. Kakati wagamba Gwanga mujje, nammwe ne mugenda, temumanyi gye mulaga, temumanyi kyabayitira. Womumala okugenda n'abayimbira, n'abayimbi abalala ne bamala okuyimba, n'abalaga kye yabayitidde, kwe kukiisinga muganda we musajja na musajja. That's homosexuality.
ninga mwe yali abayita temwategeera kiki kye yali abayitira. Gwanga mujje bajja kukozesa buli kika bya bigambo. Omuntu ajja kujabuze n'ekigambo kyakikozesa nga gwe tomanyi. Zora ya mugaka kati gwe babagamba gwanga mujje mugenda wa. Yabagamba mu gwanga mujje mugenda kukola ki? Kasita mwakiraba kye yali abayitira. Kakati nga government erwanyisa Ebisiyaga waliwo n'ebintu ebimu byerina okutunuulira. In fact singa kubadde kulwanyisa Ebisiyaga nti mu Uganda tuli kulwanyisa Ebisiyaga ebyaddala. Oyo yayibadde alina ebibuuzo byaddamu. Kubanga jjukira ekivulu kyali live ku ma TV mutunuulira sitaani enduka gyalukamu ekintu kye. Ekivulu kyali live ku ma TV. Ekivulu kyali live ku social medias. Abantu bakiraba, abasiyazi basanyuka kubanga kibali baagala kyakolebwa kyayitawo. Abaana baali bawookinga balina amasimu. Kakati omwana kasala bakamiliyoni ng'akiisinga musajja munne aba alina kyasize mu bwongo bwe kankubuulire. Era omusajja waanajja omusiyazi n'amukwana tajagana kubanga yakiraba nti ne ba celebrity bano be bakiririzaamu abaali badde ebyokulabirako bakiririza mu kintu ekintu bakikiririzaamu. Gwanga mujje katumukomye wano. In fact mukatunduka tugenda kola series kubanga ekiri mu nsi Bisiyaga. Ati nga naffe there is still hope tetuwagira Bisiyaga. Atugenda kubanga tukola shows ez'enjawulo nga naffe tukivumirira by the way. Si kintu kirungi sitaani yennyini awedde emirimu yayagala okubanga ayitamu ebyo okubanga asanyaawo ensi. So tusanga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo there is still hope wano we tuli. Ate there is still hope to channel yaffe ya audio zokka. Tojasangayo video ya audio zokka gy'osobola okubanga otusanga. Ate ojja tusanga ne ku TikTok ojja teekamu there is still hope. Ojja kuba otufuna oba ojja teekamu enamba y'essimu 076088 ojja kubanga ate otufuna ku mikutu egy'enjawulo. Tugenda kukwata ku bintu bingi. Ekyabadde Brazil mwakirabye, ensi yonna yakirabye. Basinziza sitaani mu lwatu. Kyasooka Bungereza mu mpaka za Commonwealth. Mwakiraba ensolo we bagireeta n'esinzibwa. Kakati kivudde e Bungereza kigenze mu ggwanga erya Brazil. Ensolo bagisinzizza. Results ezavuddemu mwazirabye. Amataba gatuta abantu bangi bafudde. Kitegeera kati kigenda nga kitambula amawanga. Era ogenda kola ojja kiwulira mu ggwanga eddala nga nakyo bakikoze. Kati ojja kyogerako ekiri emabega waakyo lwaki ate bakikoze. Kanga bano baniwad order yesaawa okubanga ebintu byabwe bye baateeka mu buwandiike oba bye boogerako obwogezi yesaawa okubanga babiteeka mu nkola. Yesaawa okubanga birabisibwako. Yesaawa okubanga bikola. So olina okubanga oyimiridde okusobola okubanga ate obyewala. Naye zino series etusoose tugenda kubanga tukola ku Bisiyaga. Tugenda kubanga Gwanga mujje it has been an introduction. Tujja kujja ne full details ez'olwo oluyimba Gwanga mujje ne sheeyo eya Gwanga mujje n'ekikola ekyakolebwa okubanga ate beekiisinga mu lujjudde. Tubaagaliza olunaku olungi mubeere bulungi mweraba.